obuvunanyizibwa Katonda bwe yabawa ate era ne mbwenyumirizaamu. Mbeebaza ku lw'ekyo era mwekubireko ne mu ngalo ku lw'ekyo. Wano nyimiriddewo ne bakulembeze bannange ndowooza batono ate tebagenda kwogera. Olwokuba tebagenda kwogera sijja boogerera naye nja saba beeyanjula erinnya ne woobeera bali basatu bokka tusevinge ku budde. So gavana neyanza nnyo okumpa omukisa bampadde kweyanjula engeri gye siri munnabyabufuzi ndi mukulembeze kaneyanjule nga bwakoze yenze Kaweesa Joseph neddira Fumbe yenze kansala w'ekyalo kino ate nga mukama wange ekibiina kyange ky'NUP kyafuseeko amafuta nenfuna kaadi y'NUP yenze agenda obbakiikirira ku district e Wakiso. Erinnya Sembus Michael, kansala kiikirira Kyengera Central ku Town Council nga nagatiddwako n'ekitundu kya Wakimese nga nange nafugiddwako eddusu nenfuna umbrella neyanziza nnyo neyanzenge. Oluganda omukama mulungi. Erinnya nze Kangabe Fred, omuvuzi wa bodaboda ate omusomesa. Yenze abadde yasibibwa omwaka gumu n'omwezi mulamba ng'ani mukomera ekigo olw'ensonga ze mwawulira obulungi. Neebaza Mukama yampanze nga 9 olw'okubiri luno. Baali bampadde ekya 14 Okitoba naye Omukama yampanze naddayo okufuna beyiro nagenza okulaba nga Omukama abikoze nga Ssaabawabi wa gavumenti omusango yagugobye n'angamba ddayo kiikirira abantu bo ku bwamemba bwa Paalamenti obwa Busiro East mundabiranga ddala. Sigenda kwogera bingi ekisooka olw'obudde ate n'akakuba naye ate era sijja kulema kuyisaawo obubaka bwange. Mbadde sipiika oba nkyali sipiika wa district ey'e Wakiso mu buweereza n'okulaba nga tulaba nga Wakiso ebeerako kyekyukako naye olw'obuvunanyizibwa bwe mbadde ntwala nga sipiika naye ndaba nga ebyetaagisa okukyusa mu Wakiso bingi kati nga nze abaddemu nga tutambuza emirimu egyo mbitegeera nnyo era nja bitegeera nnyo. Nengamba sijja tutunulira buvunanyizibwa buli obulala abantu bebasinga be balowooza nti bwe buliko ssente nnyingi ng'obubaka bwa Parliament. Nengamba kanzije mpeereza abantu b'e Wakiso mbakakasa era mbawe essuubi nti Wakiso ng'ekulemberwa Najja Nasifu wagenda kubaawo ekikyukako mu mbeera z'abantu ab'e Wakiso. Ebyammwe byonna musobola okujja wano okuba nti tufuna akaseera ne tubangulwa ng'abaami. Nze ng'omukulembeze sijja kikisanja nnyo bategeeza buzibu bungi obuli mu nsi muno lwakutamanya kiki kye tuli. So ebigambo byange tebijja kuba bingi. Nja kwebaza abateesiteesi b'omukolo guno. Event eno ya men's meeting nkulu nnyo mu bulamu bwaffe era nsaba ng'abaami tutwale akadde tuwulirize tuganyulwemu. So ebigambo byange tebigenda kuba bingi. Sebo omuteesiteesi omwogezi w'omukolo kwebaza nnyo okuba nti nompadde kano akadde. So ebigambo ebyo byenjogedde mbyogedde lwa Katonda n'ensi yange.